Taasa Makaago. Tuba n'ebintu ebyewuunyisa mu bulamu bwaffe. Ojja n'osanga omwana yazaalibwa mu gwe-12 ng'omulala yazaalibwa mu gwa-4 kati ojja n'oweebuuza nti omwana ow'omu yakrosinga atya okugenda ew'omukyala omulala. Mbaniiza nnyo eno program Taasa Makaago nga bulijjo okugibatuusaako nze Joanne Lule. Tukyakola butaweera okulaba nga tubatuusaako eby'omusaayi naye nga bwe tukyabirinda katweyongereyo ate n'omulamwa omulala ng'olwaleero ye mukyala Naabirye wamu n'omwami we Isima. Omwami agamba yakwata omukyala n'omwami omulala mukwasi ono nga muzimbi wa waka. Kakati tugenda kutunuulira Isima agenda kubanga tunyonyola wamu ne mukyala we omwana gwe balina amutankana. Isima katunyonyole kyajja kitya embeera eno yajjawo etya ate tulabe abaagala n'abano tuyinza kubayamba tutya wano mu program Taasa Makaago. Nze ku program ya Taasa Makaago nafunamu obutakkaanya ne mukyala wange namukwatira mu mbeera eraga ekikolwa eky'obwenzi nemukwata nenzija bunambiro ku programu ya Taasa Makaago gange entaase ku mbeera y'okkebera ezadde omusaayi eryaliwo lyali ya myezi 3. Tuyinza okuba nga tulirwanira abasajja ffembi buli omu omwana asobola okukula nga buli omu asikaza we wange si wange nensalawo kati nze alina obusobozi okusobola okikola. Mukyala we bwamukwatira mu mbeera gy'ogamba ey'ekikola eky'obwenzi yali lubuto oba teyali lubuto? Teyali lubuto nga omwana amaze okuzaalibwa myezi nga 3. Nekimpaliriza ntuyinza okuba tubadde ffenna engeri gyekola emirimu egya safaari tambuladde eno ddeeri nekiteeberezebwa tuyinza omukayanira mu maaso eyo omwana nze kwe kukyesooka nkikole. Kolindese mpozi wagambye erinnya ly'eggwani? Nze Isa Seguya. Mr. Isa, ogambye omwana yali amaze okuzaalibwa nga wa myezi 3 n'okwata mukyala wo mu kikola eky'obwenzi? Yes. Kati ate awo ojja otya okwegaana omwana already yali azaaliddwa? Kati kye simanyi nti mu kumukwata omwana yali azaaliddwa naye ayinza okuba nga mufunisa olubuto oba nali nze oba yali oli kubanga omwana yali wa myezi 3. Oli gwoyogerako yali azzeeko n'akosimba mu maaso n'abanja omwana? Tajjanga naye mu kumukwata nekindaga nti olaba omukyala yasobola okuba nga aba n'enkwatagana n'oli myezi egyo bwe gityo nekindaga nti wayinza okubaawo engeri endala n'enkigayaalirira ate najja n'akaayana nti waliwo omwana ate nange nga mmanyi wange okujja mu programu ya Taasa Makaago enoonyereze omusaayi gw'omwana okulaba ali ku sayidi ki. Okay, sooka olinde ssebo mukulu Isa. Omukyala ono mu kumukwata embeera gy'ogamba nti wamukwata wamusanga mu nnyumba y'oku buliri bwo, wamusanga wa neighbor, wamusanga mu hotel, wamusanga mu guest house, wamusanga otya? Namusanga mu nnyumba emu enninaanye. Y'omwami ayogerwako oba? Houseboy wa waka. Naye ennyumba eyo yali ezimbwa enninaanye. Omwami omu kubaali abakozi baawo ebintu nga biterekebwa mu kikomere ewange wirobalo ebiti ebiki nyini nnyumba ne inginiya ne bansaba nti ssebo ngeri gye tulina poloti wano kulinaana tuyambe tuterekeko wano ebintu ku bakozi abamu be baaleeta omukozi ennyumba neggwa n'asigala ng'abeerawo akola emirimu bano nazirubalo n'afuuka ow'omukwana ennyo ne mbaana bange nga ne mba musanze. Omu ku bazimbi okuzimba kwaggwa n'afuuka houseboy wa waka n'asigalawo mu maka gali ng'alabirira awaka wali ate ng'ewange engeri jimba gye yatandika sayiti erwawo okuggwa n'afuuka omwana wa waka biki nga houseboy wa wali ayoza engoye z'oli. Yavanga eri okola obwa houseboy nga gyewuwo? Nga gyewange kuba ne famire yange baana abato baali bagendayo ajjewange newe mba ninawo emirimu ne mugamba amukwasi kola ku mulimu ogwo bwe guti kola ki. Ogenda safari n'omugamba akuuma amakaago? Ye nga tagakuuma ava eri mugawali najja eno gye yatereka ebintu gye byaterekebwanga. Anti eŋŋamba gwe ogambye okola safari kati bwe wagendanga safari nga bw'ava eri nga ajja neno ng'akuuma n'amakaago? Saamukwatira mugange sijja muwayira nabakwata oli agenze wali ewooli mu nnyumba.
Kolinde omukyala ye yagenda mweri ennyumba ono gyakolebwa house boy. Webale nnyo gye yagenda mu nnyumba eyo gyakolebwa house boy. Nga nnyinimu ow'eri alazeewo. Taliiwo. Budde bwali bwa misana ninako safaari zange ze nali ngenzeemu ne mugamba nti awakaawo wafumbiddwawo kinti wafumbiddwawo kine bwe kiti gye ngenze eno nja kusobola okuleetayo okwo kunva endala ezibe za kyamisana kyokka naye nzija naye ng'ate ensembedde olwo nga ninawo embeera egenda eraga nti waliwo embeera eyinza okubeerawo. Waliwo yali akubagulizaako nti omukyala ayingidde eri? Wali n'omu naye ebbanga lye nali ndabidde omulenzi nga wajja ewaka oba ku makya akonkonye geeti bagguddewo kati nendaba ng'onaayoza engoye ku shed nempulya eddoboozi lyoli nengezako okuwenjula entimbe bwenti ez'ekisenge w'ensula nengeza ono wayoleza sayini ki eziriwo nagenda okulaba nga ngeri gye nali madinisa amaggale nga ndaba ono omulenzi ajjeeyo enkumbi n'ekitiyo ng'ebigenda okukola emirimu eri nga ndaba nga alina byayogera naye saasobola biwulira engeri gye nali munda kati ngenda okulaba omulenzi agenda tagenda ku geeti wali nga ndaba ebirowoozo biri mabega n'ensirika. Kati ku kyalo gye mbeera nze omu nniŋŋanga maneja waawo ku baana b'emizannyo era bamanyi bulungi nze mbateekamu ebintu byonna emipiira biki kati nali ŋŋenzeeko we nakoma obudde nga bukyali ne ŋŋendayo okwo olunaku olumu olwasooka ngenda okugendayo nenkoma ssaawa nga mu kitundu ngenda okudda nga ndaba emirimu tegitambula nga egitambula bujjo nenga nti yo naabaddewa nekyesonyiwa. Awo obwongo ne butandika okulaga nti wano olina okubaawo embeera naye sinnaba kukwata muntu sisobola kulega bukambwe sisobola kukola ki kannyongera okugenda mu maaso. Sooka mbulire ku mbeera eyaliwo ng'obasanze. Ngenda okutuuka mbuuza abato nakuba eŋŋombe ku geeti komyo saa 8 kitundu teryaggulawo nennyongera eŋŋombe teryaggulawo nengamba abakyala lwaki tewali kuggulawo kwonna abaana tebanadda ku ssomero kiki nembuuzaako emmoroka tenakomyawo wano baana mbuuzako neiba nti emmoroka yabaleesedde abaana mwebali kunze nga siwulirayo nenzikiza emmoroka nenyingira mu nze neggulire sanga abaana bali awo nebabuuza mama waliwa agenzeko ku luzzi wali eri nti mazzi gazze dda naye avuddeko wano n'akwata ku ssimu wano n'agenda otunule ye nenjiraba nengamba okay waliwo abakyajingako olusi ku masimu wano naye nensooka mbivaako nembeerako awaka okumala eddakiika nga 2 njagala okugenda ku kisaawe ebeera batabani bange eri gye tutera okubeera nenga naye kansooke noonya omukyalo ono wa gyakutte ate nzize nenva zigiza okwononeka oyagala bakutikkule ziyinza okwononeka ninga omwana ndeetera awakataasa ntekemu ebyennyanja bino tebyononeka nali nva katoosi ku mwalo nengamba tebyononeka mwana naleeta nenziramu nembuuza abaana nga njagala kgenda ku kisaawe nembuuza abaana mumbuulire agenze ati yagenze dda yabagambye atya ng'avaawo nti yagambye omwana tumuwe kyayi ng'akaaba konzo nengamba kati olwaleero ebyokwetoloola kambireke tandika okunoonya ku mukyalo ono ogenda okumusanga ngenda okutambula nengamba kati nina okusookera mu kifo bwekiti ne bwekiti niwandiri bwewati ne bwewati ndotuuka nga ndaba ngatto zeewange ku mulyango nasooka neŋŋenda nendaba ennyumba nga nsibe gye ndowoozaamu waggale nendowooza nti niye bwe nzira ewange nendaba ku nnyumba ezimu kufuluzi nezo sibira ebweru neŋŋamba nti ennyumba eno eteeka okuba nga oluggi lusibe ne luuka kufulu ebweru nenzirayo ogwokubiri nzira naba sapatu weziri awo kyangu nnyo okusala wali kuba omuntu wafuuka house boy wawaka kikazi kyekyagalwa kyekikolebwa kiwulira nebasanga nempita neyiba nti wali gundi sizange ezo zendaba osibye wange naŋŋamba nti ye namumenya oluggi nemukonkona nenindako awo nga tukyayiya amagezi nti kati tusaze magezi kiwano okukwata biki kyavaamu wayita eddakiika nga 10 nikyeyiyayiyamu okwekyokukola nga oluggi luggulibwa nga kirabika nti waliwo engeri eyaliwo sijja kugamba nti nasangawo kino naye mukyalo omufumbo kyonna kiyinza okubeerawo ataakola atya oba onoonyeza ki ewuwoleseeyo otya omuvubuka nga omukyala aggulawo oluggi omuvubuka yeyaggulawo oluggi omusajja waaluggula nenzijja nemusanga nemugamba nti nibulwanda banaŋŋamba nti tekulikayo konze nvuddeyo yekangamu konze nvuddeyo ti kikyokola ki wano nti ndi wano nange nemugamba olinaani wano mu nyumba tetewali
tewali gwendi naye kyokakasa nti tewali. Ne mugamba kati kye tuba tukola tuyingire. Olwo ne zivaako ezizo. Ne mugamba tuyingire ebisenge byonna biggule tekako amataala. Muyingidde mu nju mutaddeko amataala. Ono munnange olwampulira n'anoonya obusonda bumuliiriddewa akoze atya ne musanga ne mukwata ku mukono. Ne mugamba nti ojjukira kye nagamba mama w'abaana. Namugamba nti nasanga omwana ng'atwalangawo emmere wali. Nensanga omwana emirundi ng'ena kitutte ebbanga lya myezi. Omwana atwalira houseboy emmere mukyala wo gy'afumbye. Kitutte ebbanga lya myezi nga 8 nga nzijambala embeera eyo. Kale katubale ndowooza mwaka. Anti ngagobera safari naawe muno omukandaaliriza. Safari ezange zenjogeddeko si zino ez'okugenda nti ngenze nsulayo. Safari n'envuga sobola okugenda Embaale naye nakitegeerako nti ngenzewa Embaale. Naye n'alowooza nyinza okudda nyinza obutakola ki? Nyinza obutadda. Niye ebiseera ebisinga naddanga. Kiwulire? Mukutte ku mukono. Mukutte ku mukono. Ne mugamba nti nakugamba ekintu kimu okijjukira. Nakugamba service z'okola ku muntu oyo ng'omuwa ebyokulya. Ajja kusiima service zo mutuuke mu mbeera etali nnungi. Era nabimugamba ajja kubuulira. Ne mugamba wonna omulemesa. Ffe abasajja atiisi anaakunoonyeza kagonza mutima. Nakugonza. Ne mugamba bye byange ngenze kwebakasula bulungi. Ne muleka ng'akola emirimu gye mu ddiiro maze okutuulamu. Wamuzaayo eka n'akola emirimu gye n'omulekaawo. Emboozi gye mugamba ey'omubuulirirako sinnabakwata. Mubuulirako bubuulizi. Ojjukira bye nakugamba luli ng'omukutte omukono. Olwo twatulamu eyo mu maka gaffe ekiro ng'abaana beebase. Ne nkugamba nkutte omwana emirundi ye n'atwala emmere. Naye service gy'okola ku muntu oyo eyinza okuvaamu ebizibu n'eremesa amaka go. Bw'owakana nti tekijja soboka asobola osala amagezi manzi n'aggonza omutima n'akuwangula omutima. Kati kyengezaako kusaba tomwerinaanye. Kyekyaddako ng'omukutte. Ekyaddako nga mmaze bimubuulira ebyo ebigambo. Omulenzi n'ansinzaamu ku maanyi awo engeri gye nali nzekka. Mwenyoola? Nagezaako mukola ne mugamba mukwasa oli mutabani wange wano todduka. Beerawo tulabe ensonga gituzimaliriza. Simanyi nkikolwa mwe mbasanze nange mbasanze buli omu ali mu ngoye ze kati simanyi. Ensonga za Isima wamu ne Nabiri obwezityo bwezikyayimidde tugenda kubanga tuwumulamu naye nga sinabagenda abaami buno bugenda eri mmwe nti okukomolebwa kintu kirungi era tubakubiriza abaami mwenna nga tonnabakomolebwa nkusaba funa health center erina abasawo abali qualified obeere nga ogenda okuba nti no bakomola. Kino tekikyali ky'abasiraamu bokka, abaami mwenna mukyetaaga. Kiyamba ki? Kibayamba okwewala endwadde nga prostate cancer, penile cancer, UTIs, endwadde zonna zonna endala zosobola contractinga zonna osobola okuba ng'oziwona. So nga ate ne bakyala bamwe mubayambye okuba tebacontractinga ndwadde ezo kuba nti nabo zibakwata. However, okukomolebwa tekukutaasa kuwona HIV. HIV osobola omufuna wadde oli mukomole n'olwekyo mwekuume tomala gagenda olw'okubanga bakukomola. Katukomewo.